osanga tulwanira entalo nnyingi basobola tutuusa ku birungi bingi basobola ate okutweyimirira wabaawo kale betunyigirizibwa ng'abayimbi ate omuyimbi amanyi nnyo n'omuntu wa wansi so kati osanga otuba n'abantu abali mu music industry bagenda mu parliament bingi ebijja okukyukakyuka biki bye tuba tubasuubiramu abayimbi kuba tusindiseeyo this time around musindisa abantu bangi tusabe mukama bitambule bulungi ate abantu babalonze nga babaagala babakkiririza mubabeesiga katusubire bajja delivering abantu kyebasuubira bubaka ki bwowa honorable Geoffrey Rutahi bambi mwagaliza bitambule bulungi naye omu kubamunoonyezaako kalulu twali mu kampeyini ey'ekakuuto era mbadde nali musanyufu actually ng'awangudde ne ku mukolo guno kyova olaba nzize nange siruddeho naye ngambye kanzije mpiteho yabambimba njaguze nabo because atisaana musajja mulungi musajja ategeera embeera yonna ate muntu w'abantu okikola otya Spice ng'ekintu kiri ku level ya ddala amiina kitiibwa kya mukama mpozi n'abampagira bamumpagira bingi ebisoboka n'ebirabika ng'ebitasoboka mukama alina engeri gy'abigonzaamu music omulaba otya music at the moment tetukola mwena mukimanyi ate nga sekitera zikola naye gwe ofulumya music ate kati nkole ki munnange gwe mulimu gwange naye mba sigulyamu bizinesi kasiteekano otambula ng'ogiggalawo kitegeeza olina osigala ng'olemezaamu paka tomanya ebintu byonna biteredde ekikosi kino kyafuluma mu Diamond simanyi yakulimu biki kyali kitya tandiimu kyenyiza okugamba nagende Tanzania kukola luyimba vidiyo ne muyimbi w'Embosso ate ye maneja w'omuyimbi oyo banteekamu ssente vidiyo buli kimu tiketsi w'okusula nga maneja w'omuyimbi kubanga ye nanyini wasafi mulimu abayimbi bangi nekwendakuba naye akayimba naye ali mu wasafi so kyekyantwalayo nenkomawo bagamba mbonekano ka vidiyo kemwakola vidiyo yammwe bayirawo etambula bulungi ku YouTube nagirabe ku channel ya Mbosso n'okusoba ndoza mu bbanga tono mu 2 weeks etambula bulungi tambula bulungi enyongeddeko kyamaanyi manyi wokola nakusingako era ofunamu so bagamba nti Mbosso ono naye alabika ekintu Just abantu bagala nnyo teebereza bakulaba ng'okolagana n'omusajja kati bonna onaabagala n'amalayo kati njagadde Diamond ne Mbosso ne Rayvanny naye bwenkola naye n'oli naye ne Kenzo naye ng'omutuufu yani ku abo bonna kuba kulina okubaako ekituufu sina mwana wa mutenda gwe ngenda ku advertising ku social media sijjako era ngambe maybe maaso eyo naye si kati nkyali busy tweyanza nnyo tweyanze Henry Chigani? Muleke nati kufuula kitagasa. Kuki? Mba mubuuza ababitaddeyo. Naye nga yo mumanyi Henry Chigani? Mumanyi muwulira. Akayimba kawulira mu background ke. Spice tumalirize. Music industry abagabye bataddemu ssente bagamba nti abayimbi baba 5 billion. Over 5 billion zatuuse ku abayimbi covid abakubye nnyo so basindise 5 billion mugabane uma gwe don't trust money with anyone don't trust anyone with the money ebintu ebibirebe bisibu nnyo naye it's okay kubanga zina wezigenda okugenda kuyamba bayimbi that's well ate bya yuga tune bino gwobirabo otya sinabimanyako nnyo mbiwulira naye sinakubeera involved in any of them okukola gwe nga wolaba nga bakawusi kasita bina ba genuine ate nga bigenda kuyamba bayimbi so sinabitegeera nga nze bwe naaba mbitegedde osanga awo bipaati but for now sibimanyi